okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'okusalira ku nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Nebaza omukisa guno Allah gwampadde okusisinkanako ne baganda bange mu kifo nga kino, nesobola okutunulako mu byenyi byammwe ebitemagana ekitangala kya iman, ekitangala ky'omukkiriza. Saba Allah nga bwatukuŋŋanyiza mu nnyumba n'ekitiibwa, atusobozese n'okubanga tukuŋŋaanira mu Firdausi al-A'la. Omusomo gwe tugenda okwogerako olwaleero gwe gumu ku musomo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yannyonnyola olunnyonnyola mu Qur'an ekitiibwa, olw'okwongera okugyawo ebigambo byonna ebyobulimba ebitali bituufu nga bweri enkola ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nti ye enkola ye annyonnyola ekituufu n'annyonnyola n'ekikya. Tamateeka ge Allah subhanahu wa ta'ala gannyonnyola walitastabiina sabiila almujrimin. Njagala enkola y'abajeemu ebenga nambulukufu gye muli mugitegeera. Allah subhanahu wa ta'ala yatuma bannabbi bangi, bannabbi baali bangi, naye baatunyonyolako obunyonyozi mu Qur'ani bali 25. Mu bannabbi abo 25 ayina nabbi gweyogerako ennyo, balinga 2. Essula ntono nnyo bw'otajja basaaga, nabbi Musa ne nabbi Isa. Olw'ensonga nti Allah subhanahu wa ta'ala yannyonnyola nnyo ku Musa, yalina bingi nnyo byafaananya ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nga bw'ayogera ku Musa kiba kimala basigadde okutegeera kikyagala ku Muhammad. Tulaba nti Musa mungi nnyo mu Qur'an, najja ayogera ku Isa. Mu bannabbi bonna Allah subhanahu wa ta'ala byayogeraku mu Qur'an n'amunnyonnyola okuviira ddala ku ntandikwa ey'okujja mu nsi paka kuva mu nsi yali nabbi Isa. Olw'ensonga nti bangi abeesiba ku Isa, naye nga Isa minhum bari. Isa aliwala nnyo nabo, talina kakwate nabo ku nsomesa ye n'ebigambo bye bamwogerako. Kikulaba nti omu ku bannabbi beteekeddwa ennyo okubanga naffe tubamanya abasiraamu ye nabbi Isa. Atukwatako nnyo kinene kubanga yalina omulembe gwe yali akulembera, naye ate era ajja kubalibwa mu mulembe gwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amakulu nti ali mu umma ya Muhammad nga bwe tujja okukiraba nti tukakasa ffenna nti Isa tafaana era wakudda. Bw'anaaba akomyewo agenda kudda nga atambulira ku ddiini ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ng'abo bamanyi abamu bwe bakinnyonnyola nti Isa
yatunulira obulungi obuli mu umma ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasaba Allah nti wandintaddeko mu umma ye. Allah nakimuwa ekyokubanga agenda kuba nga omu ku bagoberezi ba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati Isa kitukwatako nnyo okumumanya nga ffe abasiraamu. Okusooka kwa byonna entandikwa ye Allah gye tunnyonnyola mu surat Ali Imran. Entandikwa yani nga Allah subhanahu wa ta'ala atandikira ddala okuviira ddala ku jjajja wa Isa. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alalamin. Ezo family nazisukurumya mu family zonna musi yonna, ezo family nazisukurumya kubanga dhurriyatan ba'daha min ba'd. Ojja besanga nga bonna belinako ki enganda. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba wa idh qalat imra'atu Imran, jukira ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekiseera we yayogerera omukyala ayitibwa mukyala wa Imran, erinnya lye bali bamuyita Hanna. Omukyala oyo amenyi batafsiri batunnyonnyola nti Allah subhanahu wa ta'ala yali tiyamuwa zadde mu nsi, naye abatambula faraa tayir, yalaba ekinyonyi waggulu ku muti, engeri gyekibudaabudamu akaana kakyo nenabirira naki nakati nange Allah singa ompadde ku mwana. Nasaba Allah subhanahu wa ta'ala amuweki nga bweri enkola ya Allah nti yenna musaba amuwa. Bwobanga otuukiriza obukwakulizo bw'okusaba, yenna wanika emikono neyegayirira Allah subhanahu wa ta'ala, nekyolabanga ekitajja mu magezi go Allah akikukolera. Kyala yali awangadde emyaka nga kiwerako, talina munsi mwana, naga nti Allah ngabire ku mwana. Allah subhanahu wa ta'ala bamala okumuwa omwana, afunye olubuto, mala okufuna olubuto, n'agamba nti inni nadhartu laka ma fi batni muharrara. Oluvaanyuma okufuna amawulire nti afunye omwana mu lubuto, yagamba nti Allah, omwana ono ali mu lubuto luno muwaddeyo ku lulwo ng'agenda kukuweereza, agenda kukola mirimu gyo. Mwana kyayogerwako Maryam, si Isa. Allah subhanahu wa ta'ala bwamala omuwa ezzadde eryo, tebyalinga olwaleero nti omukyalo olwaleero asobola okumanya ekikula ky'omwana gwalina nga ali myezi nga kitegereka, asobola okumanya. Naye ebyedda wamalanga kukola ki? Kuzaala. Kati agenda okuzaala omwana, amaanyi ne gamuggwa, aga nti rabbi inni wada'tuha untha, ate omwana gwenzadde wakuwala, wallahu a'lam bima wada'at. Maryam mukyala Imran yali tannyonnyola Allah ategeere omwana gwazadde, kubanga Allah omwana yali amumanyi, tegereka, kubanga yawamuwa. Naye nga ate omwana gwenzadde muwala yali ategeeza ki mukyo, amugaa nti Allah kyenali neeyama okuwa omwana agenda okuweereza mu nnyumba yo, ate nfunyemu kirala. Nali mmanyi nti ngenda kufuna omwana wa mulenzi anasobola okukola omulimu ogwo bulungi,
subhanahu wa ta'ala avuga nti wallahu a'lam bima wada'at walaysa dhakar kaluntha. Omwana omuwala tabanga mulenzi, emirimu gyokuweereza mu nyumba gyetagisa muntu w'amaanyi. Fundikira agamba nti wa inni sammaituha Maryam, omwana ono mutuumye Maryam, wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha min ash-shaytani ar-rajim. Omwana ono nsaba Allah omukingirize wamu n'ezzadde lye omukingirize shaytaani eyakolimibwa. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ma min mawlud, eri mwana yenna azaalibwa okujjako ng'omwana oyo akaaba, olufuluma bwati mu lubuto lwa maama we kyasookerako nga tannakola kintu kyonna kola ki kyekimukaabira. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti buli mwana azaalibwa shaitaani emufumita olwala mu kirira, tekikaabya, ekwamiriza mu nsi. Okujjako abantu babiri bokka shaitaani teyabasemberera, Maryam ne mutabanyiwe tebakaaba. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti kyetwayamba ne tuwa Maryam mukyala Imran, twamukolere ekyamagero era ekyebbeeyi, ne tumukuliza omwana we mukuza ennungi. Fa ambataha nabatan hasana, yamulera nakula mu nkula ennungi, era wakafalaha Zakariya, nalabirirwani Nabbi Zakariya. Yali nkola nti bwabanga n'omwana yenna ng'oyagala aweereza ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, ng'okwata omwana oyo n'omutwala mu ssinzizo, ab'omu ssinzizo omwo bwe balina okulabirira omwana oyo paka lwakula n'atandika omulimu gw'okuweereza. Kakati bakwata Maryam okumutwala ku nnyumba kanisa kiseera ekyo, abaaliwo abaali balabirira abaana bafaanana bwe batyo beebuuza nti ani agenda okulabirira omwana ono Maryam, nga buli omu ayagala akole ki, amulabirire, amusigaze. Era Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ebyaliwo wakati awo. Yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wama kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfur Maryam wama kunta ladayhim idh yahtasimun. Gye bakanyugira amakalamu gaabwe gwe tewaliyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ekalamu bazikanyuga batya? Bagamba tulina okuba akalulu ketugenda okuba kamakalamu, buli omu akwata ekalamu ye tugisuule ku mugga gwa Jordan. Bwe tunasuula ekalamu bwekka wansi kiba kitegeeza nti gwe bakugobye Allah tayagala olabirire mwana ono. Eri bakanyuga amakalamu bonna, ekalamu yasigala ku ngulu yali kalamu ya Zakariya. Zakariya n'atwala obuvunanyizibwa obw'okulabirira ani? Maryam. Kyomukisa omulungi nti Maryam Imran azaala Maryam, kitegerekeka, baali bawasa wamu ne Zakariya, mukitegedde.
Imran yali yawasa wamu nani nenabi wa Allah yitwa Zakariya. Kiba kitegeeza Maryamu ayita ate Zakariya tata ala kulli hal balinawo oluganda kitegerekeka. Bwe baba n'oluganda olwo Zakariya yazaala Yahya kitegerekeka. Maryam nazaala ani? Isa. Era ojja kulaba nti bombi baliwo mu kiseera kyekimu, Yahya ne Zakariya. Manya Yahya ne Isa baliwo mu kiseera ki? Emyaka gyali gyegimu. Era olunaku lumu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayina byatunyumiza, agamba nti Allah yalagira Nabbi Yahya agende akoola abantu abayigiriza ebintu 5. Zakariya nakerewa. Isa namugamba nti ebintu bino oba oganye obyogera zikangende ekoleki, kangende ebisomesa abantu. Namugamba tondeetera bizibu, Allah yatumyezi. Kinawulikika kitya ng'ate ng'obisomeseza? Kyeyakola Zakariya yayita abantu, Yahya yayita abantu bangi ne bakuŋŋaana ne mumakubo n'abasomesa ebintu ebyo bimeka. Olwakadde tetujja byogerako. Mubbe mwalimu an ta'budu llaha wa la tushriku bihi shay'a, musinze Allah temugattako kirala. Mubbe mwalimu okuyitiriza ennyo okwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ne mubaamu nekiyafundikira nakyo n'agamba kambawo ekifaananyi, mulaba omuntu atendereza Allah alinga omuntu abadde agoba omulabe, omulabe abadde amugoba, abaana atera okutuukako bwati nayingira mangu mu kikomera neyeggaliramu. N'agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyekifaananyi ky'omuntu eyekwata ku abikaala. Shaitaani beena atera okumusemberera ng'alina dhikiri gyaleetawo, n'abaana baze okuyingira mu kikomera. Kakati Isa alaihi salam, Allah yanyumya ku kuzaalibwa kwa Maryam konna nekugwa mu Quran. Neyalera Maryam naye nakolaki? Namutunyonyola mu Quran. Era naye mundabirya gyerabirya Maryam ayina ebintu byalaba nga byewuunyisa. Ebiseera ebimu yatuukanga ewa Maryam ng'amuleetedde ebyokulya, yasanga nga Maryam ebyokulya biri tayaari bwebiri. Byali bivaawa mujjana butereevu. Waliwo abantu abaali balidde ku mmere y'omujjana mu dduniya, n'oyo Maryam yali mwana. Kakati Allah tugamba nti kullama dakhala alaiha Zakariya almihran wajada indaha rizqa. Bwe yayingiranga bwati ng'asanga riziki weeri. Qala ya Maryam anna laki hadha, Maryam bino ebintu bijjawa? Yaddamu ki? Qalat huwa min indillah. Teyewaana naga engeri gyetusaala ennyo negyetusiiba ennyo, fetuli mikwano gya Allah, riziki ejjabuzi. Naye mmwe mwabatawaana okulya emmere n'olimaano, fe riziki etusangawa?
naye kyengera yakizaawa huwa min indillah, kyengera kivuddewa Allah subhanahu wataala. Zakariya bwamala okulaba embeera eyo, naye yali alina ekizibu kyekimu. Zakariya yali alina ekizibu, eyali alabirira ndi, yali alina ekizibu nti talina mwana mu nsi muno, naye amaze okulaba nti waliwo ekisoboka. Allah nti hunalika daa Zakariya rabba, mukaseera ako Zakariya naye yassaayo okusaba kwe. Okwaki? Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba, Allah nange mpa ku mwana omuki esadde ddungi. Yasaba Allah, nasaba Allah, nayogera n'ebizibu byamuliko. Kaf ha ya ain sad dhikru rahmati rabbika abdahu Zakariya. Allah agamba nti jjukira okusaasira kwe twassa ku nabbi Zakariya, idh nada rabbahu nidaan khafiya. Jjukira ekiseera we yakuwulira Allah namusaba, naye ngaasaba mpola, si mu maloboozi ga waggulu. Abamanyi bagamba nti kyeyali atyamu nga bwomulaba ngaasaba edduwa eyo ku myaka gye yalimu, yali ali myaka 10 n'egisukkamu, naye asaba ki? N'omukyala ali myaka 10 bonna basaba mwana. Bwe bwosanga omuntu ali myaka egyo ngaasaba omwana, ki kyomulowooleza? Muzeeyi akaddiye, amazima gali kyakoze ki? Anaatera okukola ki? N'okuwunga awunze. Yawanika emikono n'asaba Allah nidaan khafiya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni, Allah nkaddiye, amagumba ago gakaddiye, amagumba temukyali maanyi. Lwaki yagamba amagumba ge gatali mu maanyi n'atayogera ku mubiri? Kubanga amagumba ge gasimbiddwako ennyama, ennyama eri ku magumba. Kitegeeza amagumba we gatuuka okukaddiira, atwala ennyama ebifaanana ki? Yavuga nti Allah amagumba gonna nkaddiye, washta'ala ar-ra'su shayba, omutwe gwonna nviiri naate nina essuubi, sikusabangako nonyima. Walam akun bidu'aika rabbi shaqiya, tonyimangako. Fahabli min ladunka waliya, kati nkusaba njagala ompe okuva gy'oli ekirabo ekya mukwano gwange, omwana nga mukwano gwange. Waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, ng'agenda kunsikira, asikire ne famire yani. Waj'alhu rabbi radiya, njagala omwana ono omufuulire omwana eyeesimbisa, nga gwe kennyina wakwesimbisa nga nanga neesimbisa. Yasaba nedduwa obudde bwatambulira ddala, naye Allah atugamba mu Quran, fanadatuhu almalaikatu wahuwa qaimun yusalli fi lmihrab. Bamukoolaliwa malaika, zikoolani. Zakariya yaliwa, yali mu swala fi lmihrab wahuwa yusalli. Anna Allaha yubashiruka, amawuli agessanyu gazze, yubashiruka biyahya, n'omwana twamutumyedda, yani musaddiqan bikalimatin min Allahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin. Ebyo n'ebitendo biri ku mwana gwe tugenda okuwa, bitendo biri ku mwana gwe tugenda okukola ki?
Allah waliwo okuba nti ogenda kuweebwa ekintu nga mutuufu mulyo nawulira buli kituufu kijja ne Allah musuulako amawulire ago nagamba naye Allah anna yakunu li bula ngenda kufuna nti omwana wakad balagatu min alkibari itiya emyaka jo nkaddiye sekyo kyokka n'omukyala nayeki wa muraati aqil omukyala mugumba kazaala omugumba yamussa kwani omukyala sale businga bambi obugumba bamussa ku bakyala yagamba n'omukyala mugumba tazaala Allah namugamba tusobola okukikola era tugenda kukikola naye rabbi ij'alni aya nteerawo kale kwenamanyira omuntu bwati wafaanana bwomuwa kino ngaakuzza ku kirala qala rabbi ij'alni aya teerawo akabonero kwenimanyira nti omukyala ali lubuto ngenda kufuna omwana. Allah namugamba nti ayatuka alla tukallima nnasa thalatha layali sawiya akawonde tekuwadde ojja kumala ebiro ebyo nga tolina muntu gosobola kwogera naye tolina muntu gosobola kwogera naye naye ate ngaoli mulamu sigamba nti oli mulwadde era olunaku lumwaka era okujja okusomesa abantu ebigambo nebikola ki nga Allah bwatutegeeza mu Quran yagenda okufuluma ku makya nayogera nga ageza okwogera mu bantu fa awha ilayhim an sabbihu bukratan wa ashiya yagenda okusomesa abantu nakola sayini eyokubalaga kati muyitirize nnyo adhikaari ez'okumakya nezadde kozi okola otya okwogera bwotyo anayinza otugerezaamu omuntu omugamba nti tukolere adhikaari ez'okumakya nezakawungezi mu lulimi lw'okulaza wanti okola otya kusabbaha bakola batya ekikulu Allah fe yakitugamba oba yakola atya ekikulu yakitugamba yalaza bayitirize adhikaari ez'okumakya nezaddi nezakawungezi okutuusa ku nkomerero Allah subhanahu wa ta'ala beyamugamba nkodde omwana oyo bamuyitani Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya erinya teri yali alituumiiko kyolaba waliwo omuwala bwe yazaalanga abaana nga buli gwazaala akolaki afa nagamba nti kati ono gwenfunye kamutuume Yahya kitegeeza mulamu naga nti sammaituhu Yahya li Yahya mutuumye Yahya asobola okukolaki bali bonna badde bakolaki bonna badde bafa ono mutuumye Yahya asobola okuwangaala akati Isa alayhi salamu ebikwatako omusajja yali alabirirani Allah nakunyonyola enzaalibwa ya Mariyamu enkuzibwaye wamala okukuzibwa kwa Mariyamu nakulaga Mariyamu yafuna atya omwana ayogerwako Isa nayogera Allah subhanahu wa ta'ala engeri Mariyamu yafunamu ki nayo ayo jajisanga mu suratu Maryam sura namba engara ku Maryam nezaala jazalamu omwana oyo. Allah subhanahu wa ta'ala tutegeeza
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. الله سبحانه وتعالى قال جكر شافا مريم ekisokera ddala yali yeyawula ku bantu be ng'alina akafooke mwakolera ibaada ze. Abaali mu kasenge eyo akola ibaada ze, agenda okutunula bwati nga mu maaso ge waliwo omusajja ayimiriddewo. idh intabadhat min ahliha makanan sharqiya. Abakyali awo fatamathala laha basharan sawiya, alaba omuntu amuli mu maaso. Ekigambo kyeyasooka okwogera yagamba nti inni a'udhu birrahmani minka, saba Allah kuntaase in kunta taqiya. bw'oba wakati ya Allah waliwandibadde ovaawo. qala innama ana rasulu rabbiki, ekiriwo nze siri buntu nga bwondaba, naye ntumiddwa kuvaawo liahaba laki ghulaman zakiya, ekindeese ensonga yakuwa mwana omutukufu. mwana bigenda kuba bitya? liahaba laki ghulaman zakiya. qalat anna yakunu li ghulamu walam yamsasni bashar walam aku baqiya, sina musajja siri malaya, omwana ngenda mufuna ntya? qala kadhaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. wendi ensonga nyangu nnyo. kitegeete kyetwagala mukyo omwana ono agenda okuweebwa walinajalahu ayatan linnas. twagala omwana ono abeki kabonero eri abantu okubalaga nti Allah alina obuyinza obwokutonda nga bwaba yagadde, kubanga yasobola okutonda omuntu nga talina taata we talina maama we. yani oyo Allah y'omu n'atonda omuntu nga talina maama we naye nga ava musajja. yani mu kiseera kyekimu n'atonda omuntu ng'ava mukyala talina taata we. yani mu kiseera kyekimu n'atonda abantu nga bwatutonda ffe. tulina okuba ne taata netuba nani? entonda zonna ennya Allah yazimalayo okulaga nti buli kimu kyonna asobola okukikola. twagala kuwa omwana ono abe kabonero eri abantu. walinajalahu ayatan linnas wa rahmatan minna, ate wakana amran maqdiya. eyo nsonga si yakuteesako Maria, si yakubaganyizaako birowoozo, kyo kirina okukola ki? Allah subhanahu wa ta'ala nakulaga te Isa wanafakha, yafuwa Jibril alayhi salam, nafakha fi jaybi, wano wali jaybi. bwe yafuwa wano Maryam nafuna olubuto. kubuyinza bwani? yafuwa wano. kitegereka
bwafuwa wano nafuna olubuto, tebabadde naye tebabadde kikufuwa bufuuyi kyokka, ekyo kyanguko Allah kizibu. Ate olaba obeera mu lubuto lwa maamawo bakufuwamu omwoyo ngaolina emyezi bbanga ki? Myezi ena ne bakufuwamu omwoyo, agufuwamu ati waliwo yali amulabyeko nti weyazza agufuyeemu. Ebintu ebimu tubirekera nnini byo. Ye Allah subhanahu wa ta'ala yalagira mufuwemu nafuwa naaba omuntu. Era fanafakhna fihi min ruhina, twafuwa muye omwoyo gwaffe. Wano wali obuzibu, abantu abasinga bwe batategeera kigambo arruh, ruhu bwe mwoyo, babuzabuzibwa ti Allah omwoyo gwe yagussa mwani Maryam, omwoyo ogwo ye Isa. Kitegerekeka kyategeeza mu kufuwa Maryam omwoyo, nze naawe fenna batufuwamu emyoyo. So kye Maryam oba Isa omwoyo gwe tegulina njawulo na myoyo gy'abantu, gye gimu ku myoyo gye twatonda. Kyategeeza mu kyo gye gimu ku myoyo Allah gye yakola ki? Ate ekigambo ruh Allah yakikozesa mu Qur'ani mu nfunda nyingi. Ruh kitegeeza Qur'ani, ruh kitegeeza Jibrilu, ruh kitegeeza Obusiraamu, ruh kitegeeza bannabbi, ruh kitegeeza bintu bingi. Mukitegedde? Tubulaba Allah subhanahu wa ta'ala ensonga ekwatagana ne Isa yagamba nti inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam. Ekifaananyi kya Isa eri Allah talina njawulo na Adam. Khalaqahu min turab, Allah yamutonda amujja muki? Faqala lahu kun, Allah yalagira bulagizi nti ba naaba omuntu, talina nnyo njawulo. Era kyovulaba nti Allah subhanahu wa ta'ala ensonga ekwatagana ne Isa alayhi salam mu aya nyingi mu Qur'an nga Allah alaga nti Isa yali muntu, yali ki? Ng'ekyo kitandikira ddala ku Isa yennyini bwe yali yakazaalibwa bw'ati, maama we yafuna obuzibu, nanagenda nnyonnyola nti abantu bwe banamuuza taata w'omwana yani ngenda kuddamu ki? Yatuuka n'okusaba nti oba singa nafa nga bino tebintuuseeko. Allah namugamba gwe bamugumu. Era bw'olaba omuntu yenna akubuuza ku bikwata kwa Isa toddamu kwogera na muntu yenna. Faquli inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma, nze nasiibye. Byonna bye mwagala okumanya ebikwata ku mwana ono byonna mubibuuzaani. Owulira njo bannyonnyola wagye yava entandikwayo biki byonna oyo. Qalu ya Maryam lakad ji'ti shay'an fariya, ne Maryam leero tuswazizza okuza ekikolobero. Ma kana abuki mraa sawin wama kanat ummuki baghiya, tata otabaka kumusajja mwononefu, maama otabaka kumukyala muki Maryam. Fa asharat ilayhi, Maryam yakolaki? Yalaza bulaza oyo gwe bamubuuza oyo. Yalaba bakaza maama we ebibuuzo bingi.
mwana wa Nabussalu nabaga inni abdullah atani alkitab waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsarani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Yabigambo nomala obiwulira mwana wo omwezi ogumu ekikumi ekiba mwezi gumu naye byebimu ku byamagero Allah subhanahu wa ta'ala byawa Isa nga akyali muto. Neyenyonyolako bulungi nabaga nze ndi muddu wa Allah, inni abdullah atani alkitab, soka nina ekitabo kati atani alkitab waja'alani nabiyya, ekirala ndi nabbi, waja'alani mubaraka, yanfuula nga ndi wa mukisa wonna wemandi, nandagira okusaala, okuwa zaka ebbanga lyendimala nga ndiki mulamu. Abantu byabaguwako bweyeyogerako nebakolaki. Era ku nkomerero Allah subhanahu wa ta'ala agamba dhalika Isa bnu Maryam qawla alhaqi, oyo gwe bayita Isa mutabani wa Maryam, ekyo kyekigambo kyamazima ku ye. Ma kana lillahi an yattakhidha min walad, tekisoboka ku Allah kubanga agamba nti nange ntaddewo omwana, kubanga omugaa nti Allah azadde omutuufu muba mumutaddeko akamogo kanene nnyo, wetasaana kuba Katonda. Azaala, mumanyi lwaki abantu bazaala baana? Onooja banaakusikira nga okaddiye ng'ovudde mu nsi, onooja banaakuyamba nga tokyalina maanyi, Katonda naye yetaaga banaamuyamba. Kyolaba abakuraishi batuukirira Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bamugamba nti ensib lana rabbaka, tubulire famire Allah mwafa, tubulire Allah afa mululyoki. Allah teyabawakanya, yamugamba qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Bwe lulyo mwafa ali omu lam yalid walam yulad, teyazaala ati yazaalibwa ate talina kimufaanana. Oyo Samad, erinnya lya Samad, qul huwa Allahu ahad Allahu samad. As-samad kitegeeza linnya mannya ga Allah eritegeeza nti buli kitonde kyonna kirina obwetaavu gyali, naye ate ye talina bwetaavu eri bitonde.